okubanga mwajja okubeera nga mubugiriza muko si kirungi nnyo okubeera nga omukoddomi ajja mu ggwanga n'aswalira ku buko wadde tekyaggumira nga bwe ndowooza bwe kyali kisuubirwa naye ekyo ndowooza kyali kirabibwa promote oba kiki naye ngezaako okwogera n'omu ku muntu mu kampu yaabwe naye yali ayagaana okuta ssente I don't know why omanyi ekituufu mu bantu tekyalimu maybe kyali ku social media kyali mu audience ya Comedy Store because Comedy Store na namba zaazo ziri wakati wa 2,000 ku 3,000 era ndowooza almost bayinza okuba bajjako 2,000 ne kwegattako 1,000 olwagala Diamond ng'omuntu kyokka nga preparation zaali nnungi organization kyali kirungi nnyo so naye simanyi waki kano kapromo mayi muntu akozeho ku ssene nga talanze olumwaka lubuzi but I think yali abulamu lulanga ekivula okutuulira ddala ku ground abantu bakibeere nga buli omu ayogera ku Diamond kakyabulamu but numbers ezaaliyo kati kino numbers zetwogerako ezibulako ndowooza ez'okukola statement ninga of course abantu baali but we know Ugandans okulanga bayinayo okulanga ensonga ki media houses ziri it is not something that is taken for granted ne ku last hour abaana bajubisa shono gabwai kankyejjemu wana ekyekumi ngende ng'abaana bakibye ate munayo awo kyenazuula nti ebivula ebitaliimu munaku tebikola mannya fe abanaku we tutali anti bali mu parking nga yonna ejjudde naye ffe bamulinnya booda ekivuvu kye tutaliimu kizibu okukyogerako nti kyabadde ky'amaanyi ekyo nze njagala ogende ffe tusalawo kyovula nti ne bwe mujja mu byobufuzi abalaga n'emusalawo nti ono gwe twagala owa fe abanaku ntakkiriza tasobola kubanga watuuka mu parking nasooka n'empakinga mu eno eya ordinary eno emala ogivaamu nga geti gye nnoyitamu nakuyita ku eyeri saidi zeeri nga gye baziika nga naye wajjudde and that was VVIP ninga naye ejjudde kyokka ninga bwetuna mu VVIP mwalimu abantu baabwe nga 5 ninga parking ekubyeko eno saidi zeeno eno mu bantu gye bandibadde ordinary nga naye wajjudde emmotoka zijiramu omuntu omwomu anti nkugamba abagagga era nga bwetuuka mu parking ogamba kati ekiri eno toyina woyisa kigere ogenda naye ng'oyisaawo n'olulimi so njagala okuwagumya mwenna bagayi bange ababooda ab'amaduuka yonna gye muwanga muli bantu b'amaanyi mu ggwanga era mbadde nsaba otumyaka komando weeweemu we mutabeera mu kintu kizibu okusalawo bale no performance yadde nnungi ebimu ebyoyinza okwogerako ebikulu ennyo highlights akayimba kankumira omukwano kategeeza ki osobola okaweereza taata w'omwana wo bwe mwayawukana nkuumira omukwano ng'ekigambo bwe kiri aba akuume ki ndoza omukwano gw'abaana yakwata akayimba kazizi n'akamuwa n'akaweereza mama w'abaana Ochiopi kyeyogerako ekyamaanyi mu ggwanga muno yatujjukiza nti no mu East Africa mulimu abayimbi ne Dr. Jose Chameleone. He's an artist. Okay. Ebirala bingi kikyeyogerako ekirala ekiri awo. Ndowooza ebikulu ennyo sooka otuwaawo. Particular time to pass my gratitude to you, all my friends, all my friends all over the world, for first praying for me, 2 for loving me, 3 for forgiving. And this song is a special dedication to the mother of my kids. Yeah, do you know why? Because she blessed me with 2 kids. Beautiful kids, Latifa and Ilan. I love them so much. And as you know, those are my first kids, you know, yeah? So, I don't know if you know this song, but if you know this song, I want you to sing with me. I don't know, let me try to sing in Luganda if she will understand. I don't know if you will understand. Hati zekuli zinokula mkono wange na sikulaba walionekano oburamu wanyetewe
Agama simu ne mugwana, ozikaka ne mugwana. Uburungi buriho, wita satiza ntumo. Era tonaka, omuramu wanjye tewe. Umire mugwano, anirange. Sing it! Okay. Jose Chameleone is our East African icon. And not only East Africa, but Africa icon. But I want people from East Africa to understand his value. I want them to respect him the way how I do respect him. You know the problem about us East Africans? We don't value ourselves. It's like we love to respect others and disrespect sisi wenyewe. Popote alipo zaka Dr. Jose Chameleone aliyo kwamba namheshimu sana, nampenda sana. And I've learned a lot kutoka kwake, and I want him to understand that Tanzania wanampenda sana 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 sana. I want to play this. Hello, mwana yangambye ekintu kino. Ate ekisooka nga kituufu. Ekisooka Chameleone w'amaanyi mu East Africa. Chameleone y'omu ku bayimbi wano. Omanyi Uganda ano statistics zaffe enfu. Ne Chameleone ye muyimbi alangiddwa Tanzania yekka mu kisaawe ne bajjula okuva wano. Ebyaddala ne Kenya bwe kikola ki? Era nabo olumu balutemu baatuka ne balowoozaako nti ki waabwe. Ebali bagamutubbako. Kati abanaija abalina strategy gye baakozesa nga bajja baagabanga ne collab ez'ekyeyonoonero nti boddayo n'otwala ngamba omuyimbi gundi waki egundi yakola ne gundi collab eno. Oba kitegeera. Kati sobola okwekizaamu nti Diamond oluyimba lwa number 1 original to me is the best. Ne yajja n'akola ne Davido era ne bwajja ayimba Davido. Nenze kunze kwanza Diamond atali kumufulunya kuli oluyimba lwa number 1 original version. Kakati bw'oba onaawamba mu kifo ina kusooka kukwata bakadde baawo. Kati omukadde baawo wakati olaba ono yajja ayina limba nani omukongo ani? Awiro. Kati bw'oteeka Awiro ne Diamond ne bayimba otandika okufuna feeling Awiro ayimba n'akasajja kakuba nga bali mu luyimba. Ngotandika obba weeyinga in the same song. Yeah. Kati nga akasajja kaleeta ekibatu ne kasaba collab omwana n'agimumma. Kajimumma. Era mu byonna byonna yes kituufu Chameleone w'amaanyi. Naye yonna direction eriemu. Diamond okusobola okutula ku ntiko ya East Africa government ye number 1 East African artist. Alina gw'alina okusooka okujjawo naye kaagaana. Kati ate jjukira Diamond si ebino Chameleone byabakola nti kale tujja kujja kuyimba nayingira ku ssaawa esembayo najja n'akyankalanya oluyimba lwo. Diamond muyino gera ne mukola ebyaddala oluyimba luveeyo. Kati Chameleone w'abala nti ono si amukyankalanya kumaliriza nga babuuzizaani yadde ayimba Chameleone yadde ayimba naani n'agimumma. Kakati byonna eyo eri ya charges kayagala kolabo y'akasajja ne kakyagaanye. Akati mwe mudde ku mulwadde mujja kutya. Mulwadde abala. Yagimumma ebyaddala kayagala dda kolabo ko kennyini. Strategy yako ye yabaki? Abanajeera gye bakozesa. Ti abanajeera bajjanga mu ffenno bajjira bakuba ebivulu. Davido yakuba ebivulu 2 e Kampala nga bimusala. Naye nga tugenda tuvaawo twogera nti waliwo omuyimbi Omunayigeria yabaddewa e Kampala. Kakati okujja okubukala mu East Africa mukyalemu empologoma ejo naye egaanye. Diamond yagala otuuza wansi. Eri ekola kiraamu. Naye kiddeyo kimu kakati ndowooza otwala aba big three tugenda tululinnya ku nfeete. Akulembedde tugenda tumutegeera. Ti Chameleone yabasinga mu muziki. Ebirala tunaabiddako edda. Tunajja tubitema tujja bitema olunaku lwa musicale loza mutegedde asinga mu muziki Chameleone yasinga. Ekyo kiwedde ekyo. Kakati ekyazali awe nategere namwe bannayuganda olugambo ebitabakwatako mu byaga kikyadde kibaasamya. Bane gwe taata w'omwana okuweereza nkuumira omukwano.
ate nga ina my husband. And this song, Kibu. Wali. Wali wenyini wekimuleka. Kati Shakibu singa baba tubadde. Kati Shakibu annyonnyola ki? We are home, Seimo.